madamu tomala budde guno kasita naguyingiddemu ne bw'onaasasula ebiyaaye nze ndi wanjawulo I'm telling you ogenda kakasa nti nze no amount of intimidation eŋŋendako. Let me tell you, you woman, oba obadde olowooza biri by'obadde ogenda okabira ewa bannakiwala mbofuneyo ebisirusiru bijje kuno nga biteekako ebivumo. You're just joking. You don't know how you're even emboldering me more. I work best under such. You try your stupidity ogenda okumanya and you'll tell us ani yakwata omuwala oyo. We will see who will have the last laugh. Ojja kakasa nti buli gw'obadde okubira naye amanyikiddwa ne bw'obadde osasula to destroy this man's image mu mawulire. Even the first people you paid, we will see all the records. Bwewetambuze ku YouTube channel eyo gy'obeera nga bw'olayira okutta ekitabo ekitukuvu abo nabo basasule. Can I have a pen please? Ogwo musobola gusaagiramu nga ffe situguliimu, ekyo nkibagambye. Thank you. Very good. Obwo buziga bw'emmese bwe baali beekaabye, buziga bw'emmese bwennyini. To con the public. So, we have written eri embassies zino ez'enjawulo zigenda kutubuulira ani yali agezaako okutrafficking omwana. No, this is not small. We want immigration etubuulire mu file ky'omwana ono we yafunira passport and what the purpose was. Muyinza okuzanya n'abantu ba mediocres. And you're going to tell us the proliferation racket eyo gye mubadde mwogerako and anything that deals with human trafficking, okutambuza abantu. Even WhatsApp can give us the records of your conversation. Naddala ekyo babadde bagamba nti muyisa abantu bye mubadde mugamba nti ku border ya Mexico. Who will know? Who will know? Who changed the names? Batugambye waliwo amannya g'abantu be yatwalirako abaana omwami oyo omu nga papotinga nti baana be mu United States of America. But we will also know. We will also know. Because, of course, we are going to get those records. We will write to the embassy, but also the State Department. But wulire in which capacity kubanga records tuzina ng'omukulu agamba nti alina capability okutwala abaana b'abantu n'abayita ababe ne babawo obutuuze mu America. Nga kwabadde asinziira to destroy this man's home. Imagine. Ebyo nawandibikoze, but not to get this man in prison on trumped up charges and then you ask for his land. Anti nono yagamba mu interview and we have that record nti omwana bamugaba baali bamutwalira mu America. Okay, ajja tubuulira oba yali asabye ku visa, oba yali amuyisa mu lyato, oba yali agenda muteeka mu gyatuuke oba ebirala. Anyway, finally obujulizi obuviira ddala ku any witness who is a self-confessed criminal tebugibwako nga bonoga nti hadithi oyo aba tekyamugibwako. Nebaza abantu mwenna mu ggwanga abakyalidde Haji era abantu bagambye nti beyiro ya Haji takwata ku ssente ze
ne baba namusaba obukadde 10 tuteeke buteesi ku TikTok abantu bagenda busondera mu dakiika 2 ne baba naaba abantu 1,000 bagenda busonda babuweeyo